Toyanza nnyo toyanze kumulungi atulaba ku BBS telefina eyaffe olunaku olwaleero lunaku lwa Mande buli lwa Mande okuva ssaawa 2 paka ssaawa 3 tubeera wano ku mayengo ga BBS telefina nga tukutusako program tuzimbe n'olunaku olwaleero nze Annual Katamba omutestes era omwanjuzi waayo naye nga nkujjukiza tutambulira wamu ne banaffe abannamulondo investments ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekivunaanyizibwa ku kulabirira okuddaabiriza n'okuzimba ebizimbe ojja kubasanga ku kizimbe ekyamuganzirwazza wali ekatwe kasitono ogendawo ebigambo byonna byonna bijja kubeera nga bikutambulira bulungi nnyo ekibuuzo kyonna kyonna kyoyagala okumanya ku nteekateeka eno ey'okuzimba ne bw'obeera olina amagezi nga weetaaga okubaako n'okuwabulwa okw'enjawulo bajja kubeera nga nakyo bakikukolera kubanga bakugu we bali ate babeerawo ebbanga lyonna okulaba nga balindiridde mmwe abeetaaga okubaako ne kye mumanya mu nteekateeka eno oba mu kisaawe kino eky'ebyokuzimba olunaku lwe tugenda kutunuulira ku nsonga nnyingi nnyo era ezikwatagana ku mbeera eno gye tutambulira ey'okuzimba tuze tutunuulira ebintu eby'enjawulo emabegakokko twatunuulirako ku nteekateeka eno y'okutambuza n'okulabirira amazzi nene tutagimalayo bulungi nnyo tulina we twakoma ne tugamba nti tujja kukomawo twongere okuttanya ku nsonga eyo naye tugenza okulaba nga ate ebibuuzo ebisinga bye mugenze mutuleetera nga mwebuuza mu nteekateeka eno ey'okutambuza n'okulabirira amazzi ate byebyo byennyini bye twakola ki bye twalekayo ate nga oba oliawo ebimu temwabinnyonnyoka bunnyonnyosi bulungi ne tugamba olunaku olwaleero katuddemu tukone ku nsonga eyo ey'okutambuza n'okulabirira amazzi mu kizimbe amazzi ebiseera ebisinga gatambulira wamu ag'ennyumba ennyumba eyawaka n'ennyumba eya hoteeri n'ennyumba eya arcade nsubira gakyukamu waneeno nti onakozesa bungi bwe buti onakozesa bunene bwe buti mu ntambuza oba eya pipe oba n'ebisingakaawo omukugu wali agenda kubeera nga bitunnyonnyola era ndi ne engineer Kazibwe agenda kubeera nga ate atuyisa mu nteekateeka eyo engineer Sebo oli butereevu ku BBS telefina eyaffe buuza kuba tulaba mukulu Katamba nja sooka kwebaza ggwe okulokola okumpa omukisa guno ongera okusomesa abantu baffe era nange gye mbadde mpitira abantu balaga nti mwana ina mwatuleka mulooko olw'ensonga nti nno mwali mutuuse kinsoto naffe tufuniramu naffe tusobole okwabula kwanta kuba naffe yadde tuba bagagga nali sinabo ngenda ku BBS ndaba nga namulondi twadde omukisa tusomese ku bantu nange nfuna omusana nga n'omwana ne bamusanga akola kyamu nsobola omuganda okusinza ku kyenawulira ku namulondo kye basomesa awo nkoleddemu bubi naye kati era omukisa gw'ompadde twalekayo ensonga nnyingi mulundi ogwo era ne mbadde mumbuuza ebibuuzo waliwo ekibuuzo mbadde mumbuuza abantu okubaddiramu amannya go so bagategeera amannya mpitibwa Kazibwe James okuva mu Namulondo Investments era wentuula gwe wonna neetaaze oba otya gwe tofaayo totyaga nti mpulira Namulondo ate Namulondo ya bbeeyi ffe tuliiko ya bbeeyi tetulwanira kimu kyokka nti omuntu wa bulijjo ali bulungi gwe oba tulina ssente gwe jangu nzojja kunsanga kamwa kwogera oŋŋambye nti inginiya nyambaako mu kino nja kuwa advice ogende olagino naawe wennyini ojja kufuuka inginiya kuba ojja kutuugali omwana abaye nga omwana alina byakola mugambe nze okusinza ku kye baŋŋambye kola bwoti kyekisinga obukulu mukulu Katamba kale engineer Kazibwe tugenda kutambulirawo olunaku olwaleero bwe mbeera naawe byamazzi bye tuba tugenda okwogerako byereere abantu babadde balina okwemulugunya kwabwe waliwo abazze bambuuza ebibuuzo nga baŋŋamba nti waliwo embeera etera okubeerawo mu nteekateeka n'okutambuza amazzi bwe tuba twasima oba gye tuyita sock pit amazzi gano agava mu nju we gagenda okukuŋŋaanira ne baŋŋamba nti ezimu weesanga nga zitandise okuvulula example gye bampadde eri ku ddwaliro ly'ekiruddu ng'oyingira awo mu mulyango amazzi gali awo eringa eyabimba gakulukuta ne gakkirira kwegamba nti kino ekizibu tekiri ku ddwaliro ly'ekiruddu lyokka naye n'abantu ba bulijjo nabo beesanze nga nabo balina ekizibu ekyo ekya sockpit okubimba netandika okuvulula kisinga kuvaawa ekizibu ekyo tujja kitola ekisinga obukulu mu nsonga yonna ekyandibadde ekikulu nti kati abantu abasinga kisinziira bifo woosenze kati bw'onookera enkya n'osonga ku lusozi ojja gusanga omuntu atalina bumanyi bajja kusima ekinnya kya sockpit ekyo asimye fuuti olwakuba ye bamugamba nti ekinnya kituwaka tugeze kirina kuba fuuti 10 era ye naganza nze nasoma fuuti 10 naye ekifo kisinziira niwoosima ekinnya kuba ekinnya ky'onoosima ku lusozi oba wali malamu si ojo sima waki awalala ate n'ekinnya ky'osima osinziira ku kifo nti amazzi agenda ogenda mugenkana gatya kati gwe genda n'osanga omuntu kati nga bwe genze n'okuwona ku ddwaliro ly'ekiruddu nze nali piseyo kiruddu awo era ne mbasaasira abatuuze kubanga waliwo nga beekalakaasa amazzi gatuunyira gakola ki
naye nga abantu abasima ekinnya ekyo bakolamu ensobi. Bw'oba ekinnya ky'ekiruddu ng'ekyo bw'okisima kisooka olina osima ekinnya bw'osanga aliwo malamu fuba okulaba nga malamu agwako otuke ku ttaka liri eriki erino erya bulijjo kuba namalamu ne bw'osima ekinnya nga kinene kitya naye nga malamu tanywa mazzi kyekikulu ekiriwo tanywa mazzi ate n'ekirala tugenda nofuna obuzibu nti osanga omuntu n'asinza gy'asinze n'akubira omummotoka gundi ntera amayinja ago amayinja gaki ng'ekinnya amayinja g'ekinnya gaawukana amayinja gateeka mu sockpit n'amayinja gano n'adiko agumuteekateeka wanjawulo nti oba nga ogula amayinja agenda mu sockpit olina okufa okulaba nga ogula amayinja agalina steel kwanze mukulu katama njagala nkugambye nga nafunye akannya katini nnyo kenebeka fuuti 3 ku 3 ninteekamu amayinja agagambye aga steel ate nga n'ettaka lwentadde ly'ettaka lirikkirizibwa okubanga linywa amazzi ojja kwesanga akannya ako njaga kola experiment ne bw'onooteekawo pipe nga eya 1 inch eyiwa amazzi okwenkanawa ne bwe neeyira wiiki nnamba tojja kusanga nti amazzi gajjudde gayiise. Ebiseera bisinga kyogamba nti amazzi gano gava ku mbeera nti wali we gayiika tewaliwo mbeera eganywa. Exactly. Kati wanga woyiwa amazzi awo tewaliwo mbeera eganywa nga bwe nkugambye nti malamu ne bw'olikola otya tanywa mazzi bw'osima ekinnya nga kyenkanawa ate ensonga nenyongera n'okuba n'abantu kati nga ebifo nga bulaba kiruddu bw'ogambye nti oba awantu wonna oba osima ekinnya kyagala tokisime nga bw'osima akannya k'ewaka mugenda abantu abamu bagenda ne bafuna obuzibu ne bafuna abantu abatali batuufu kuba ojja kusanga omuntu nga mulungi mu kuzimba ng'asobola ozimba ennyumba bulungi n'agizimba naye ng'abulamu omukugu nga mu by'amazzi n'amasannyalaze nga ye abulamu naye kati olwokuba yagenda yakwata contract mama abantu abakola nti nze mbaleka nga akakola ki kasambaleka nga gatambudde saagala kumanya bikola ki biddiira kati ekintu ekyo kyekyatuleeta okulaga nti nno nze bwe nojja nkya nojja ku Namulondo sijja kukola mbeera efaanana bwetyo mbo kasita kakoze ki enkyo ojja kunsanga wate ekitongole kyenkola kya Bwakabaka nze mba nswala nnyo kuswaza Obwakabaka bwa Buganda nti emirimu gye bakola giri substandard ebintu ebyo tugezaako okwewala nti gwe bw'obuzze tofaayo oba katini kati oba kafaanana katya kyekisinga okwaga twagala wenyumirize mu ssente zo. Kakati era nga tukyali ku nteekateeka eyo ey'ebinnya n'okusingira ddala ebya sockpit amazzi we gagenda waliwo embeera endala ebinnya bino baŋŋamba abamu babizimbamu wansi ne baŋŋamba ate abamu babiyiwamu amayinja lwaki abamu babizimbamu ate abalala ne babiyiwamu mayinja? Mukulu Katamba kintu ekyo ebiseera bisinga bw'osanga kati nga omuntu akoze apartments ze kuliko abapangisa maye apangisa banjawulo gojja kubeera wano nze nyinza okuba nga mpangisawo nimba muno omutima oga nti ekiveera kino kansule mu dustbin wakasi bwana gyakole ki naye n'osanga oli ye ekiveera ebipampa biki byonna ye apakira bupakizi muki kasayiwa amazzi n'ebitambula n'ebigenda ye ng'aganze tebinkwatako waita akasa kasona nakyo kisobola okuzibikiza ki ekinnya naye ensonga kuba omuntu ayinza okumbuuza n'agamba nti naye ekinnya ekyalina kisima wanywa mazzi waliwo enjawulo nti nano omuntu yennyini engini ateesa ate akolawo baba ateekamu payipu negenda mu mayinja bw'oba oteeka wali awagenda amayinja wali payipu fe okulaba nga payipu eno ogiwa gaapu ennene mu kyo nti kati buli bw'opanga amayinja n'ogasembeza payipu bweti senga nosanga omuntu n'ateekamu oba ekigojo oba kipampa amazzi bwe ganagera kijja kuzibikira wali kigende kisanga ejjinja liri ne mu makkati g'ejjinja ne payipu kikwata awo kati ojja kwesanga nti olumu ojja mu kaseera katini nnyo ate ebintu byange bibulookinga buli kaseera olw'ensonga eyo naye ekirala nti omuntu abamu ekitusimbisa ekinnya n'osanga nti kuba tulina sisitemu endala gye twaleese olwa tukola sockpit twazudde nti abantu tulina oba bankyogedde bubi tulina amawanga ganjawulo buli muntu ategeera lulwe nze bwe ntegeera ate olwekizibajja okukola ki sibajja otutegeera kati ekitusimbisa ekinnya ekyo nti bw'osima ekinnya nga kigazibwe kiti mu makkati gaayo mugate ozimbamu bwoti ne bulooka eri emabbali n'olekayo gaapu onojjuza adikowa kati bw'oleeta payipu eno eretamu amazzi ofuba okulaba nga ogiteeka mu kiki kyozimbye mu makkati tegedde kati oteeka mu makkati kati kyozimbe kino n'ogenda nga okubamu payipu oba otuli nga bya 2 inch oba 1.5 n'okubamu ebituli ate ebituli ebyo byokubyemu ofuba okulaba nga oteekako engeri y'akatimba mu kyo nti kiyamba nti baba basuddemu ebiveera basuddemu biki amayinja tegakosebwa nti kati gweogira osaanukulako busaanukuzi bwoti ekisaanikira nga muli balo ekinnya bakirongoosa yenna kasasa gwe bataddemu ofunye kinaka kyonna nga obijjamu nga amayinja gasigati kijja kukuyamba nakyo okuwangala ekinnya okumala ebbanga ddene
bana bangamba okusimentingamu tekitegeeza kusimentinga kinnya kyonna kyonna. Nebogamba nti gwene sound kwa bono kisimentinga kyonna kisimentinga nga twese emikutu gitwala amazzi mu mayinja oba tulina byokoze kitegeeza amayinja tegalina muki ate tojakera nti okola ekinnya kya sockpit oganyiza nja simentinga mbeere nga nunamu buli kaseera nunamu mpaka ddi kwa bantu abasinga tukozesa amazzi nakyo obulanga omuntu azimba enkya nazimba septic tanka ogizimba nyine mu lunaga nti septic tanka yange myaka 15 bukyanganzala mwana siginunangamu olw'ensonga nti alina ekinnya ekirungi. Kakati engineer Kazibwe era kyenjagala okwongera okumanya mu nteekateeka n'okutambuza amazzi waliwo embeera n'oyimirira ku sockpit y'omuntu oba mu area ewali sockpit naye ogenda okulya nga ekivundu kitandise okujja naye nga tolabawo mazzi we gakulukutidde tolina kyolabawo naye nga kasita oyimirirawo awo ng'otandika okuwulira akawowo akatali oba akaswa akatali kalungi kiva ku kyekyate. Ebiseera ebisinga ekintu ekyo kireetebwa abantu abakola finishing. Nalibadde mpa amagezi abantu nti bw'oba okola ekisaanikira kisaanikira ku septic tanka oba ekisaanikira wonna awantu awali manhole bw'oba olina ssente wandibadde oyokyayo fulemu bbiri waliwo fulemu esooka kungulu kati ng'eyo gyola mukulu katamba eyo nawo nene eri kuno ku kisaanikira kino kati nti bw'oba okiteekako wali abantu balina okuba nga wali tight Osanga omuntu ng'akoze ekisaanikirako nga basindika bati ne bakola ki kati ogenda otula nawe mutuufu ng'eno mu mpataanyi eno yonna waliwo awayita omukka nsonga ki olwala ojasamuka nogandi abantu wano wawunya nze nenja nengamba nti tekitaaga ssente olina natukanuka nti baŋŋamba nzemu nkole pipe work mu kye kinkyeta kubanga nkinunamu buli kaseera okukola nga tekiwunya era nawusanga ye wanaga nti era lwenkinuunyeemu nfuna kaweerero tuyinza naye gwe keeri nti ogambe nti ekisaanikira kungulu obanga tosobodde gamba nti osobola okukola ezo gundi ezo fulemu zeŋŋambye bw'okiteekawo fe okulaba nga emabbali eno otabula engeri y'akasenyu okisiiringe bulungi nga kirina wekisiza tusigaze venti emu yokka gye wateeka ku nnyumba nti gwonna omuggo gwonna wegulwana bwe guti wona wegulwanira bwe guti gulina genda mu venti eryambuka waggulu era nfuna n'obuzibu osanga omuntu n'agamba nti banna ekinabiro kyange kiwunya ekivundu osanga omu nga yakola plumbing nga yadda venti ya pipe n'agikomya mu kkubo kumpi n'eddiisa ly'omuntu kati ye buli wagulawo akaddiisa aganzi ngenda okuva ku mulimu nga ennyumba tebeerekamu mala kuggulawo nendyoka nfuna akaki kaweerero olw'ensonga nti ne venti yandibadde ennungi nnyo neyita ku nnyumba negenda muka negenda waggulu. Oyogedde ku nsonga eyo ya pipe nina ebifo ebimu wentera okulaba nga ku sockpit awo wennyini nga waliwo ekipayipu ekyo kituyinza okuyita ekiventi ekyo ekipayipu ekyo kya plastica si kyogamba ekyo kibeera kyambuka kati nokiraba nga kiri awo naye nga kikoma tugeze mu buwanvu ng'obunnenkana ekyo engineer abeera yagenderera kye yakola ekyo. Kakati ensonga eyo gyoyogerako ekipayipu ekyo yekyo kisooseeko emabega nti ye bwe yeewala okuzimba kali ako mu makkati ng'ate ayagala sockpit okubeera ng'aginuunamu okuteekamu ekipayipu ekyo nti ojasanga akiteekamu ng'akikubyemu mu tulituli ku sisitemu gye tugambye kati ate najja n'akola ensobi mufo ky'okuba nti naga nti kankikomye wansi nsi nkikolereko ekisaanikira nkisaanikire kuba buli bw'okiteeka mu bbanga bw'ogaa nti bwekikwenkana obuwanvu kirimu omukka kiriza nti era obanga ataddewo venti kati abantu abali okumpi buli mpeewo bwefuwa bweti omukka guno bwefuwa ngedde oba kati nga olisaize neefuwa ngedde eno bweti ogenda owulira ekivundu noga mu biseera by'omutuntu awo bane wano wabeera wawunya olwensonga ebiseera by'otuntu biba yaki byampewo ng'ekunta kati mumakya tuba bulungiko noleo ne mutuntu awo nti watuulika olwensonga nti teyatwala buvunaanyizibwa kipayipu ekyo kisale ozimbeyo kamaani olwo kisaanikirireyo nti nze lwe ntuuse okugagala okugyamu amazzi nja saanukulaawo nziggyemu amazzi gali. Engineer Kazibwe kyenjagala era okwongera okumanya tuli mbeera ya kutambuza amazzi waliwo ensonga endala etera okubeerawo oli nga alina amazzi gava mu tanka ne gajja eno ku taapu nosumulula amazzi ne gajja ku taapu naye nga amazzi ago gajjiddemu ebintu ebikyafu tuyinza kukyewala tutya kubanga kyemanyi obukyafu tebyesobola kwewalika mu tanka naye nnyinza kukyewala nti okubanga obukyafu obwo tebugenda kujjira ate mu mazzi nze gengenda okozesa tugeze oba tadde kikopo njiyemu amazzi oba njiye mazzi ku kasenya ne kajjirako ebintu ebikyafu nnyinza kukyewala nti amazzi ago obutajja mu taapu yange. Mukulu Katamba
abantu abasinga tulina system gye tutera okukozesa kuba abantu abasinga ebiseera ebisinga balina obugayavu bwoza tanka olina jana notanga nokyewanira kyewaniramu tinze tanka yangu kyamba osijozanga naye amazzi gajja nye mutuufu nogenda notula mu tanka gyatoyozangamu nga naye singa nyini omugamba nti gitunulemu agamba sijja kuddamu gazisenyesa manyu gasenyesa mazzi maki makyafu nosanga nolinga ye obugayavu bwalina tanka yasanuka dda n'ekisaanikira naye bikalooli bwe biva eri ne bituula okwo ne bipama muli ye olwokuba nti munne kalimbwe wakali bwana adda wansi ye najja nakola ki nasenya awoza amazzi naye bwensenya amazzi bwensensa amazzi mukamwampulira ki kati tugamba nti abantu balina obugayavu bungi ne tufuza system ya stainers ziri awo ziringa ngeri ya filters bwoba pipe ogijje mu tanka ng'egenda mu nnyumba asi bantu batuteekako nga 2 kwazi muli zirimu obutimba nomanya nti artist akanaaba kayiseemu mu pipe muli akanaaba kanemeredde okwoza nti byonna ebikyafu bijja sigala awo nti nzire benako enkya nembanga sijja kusanga mu kiyenje sijja kubanga nsenya amazzi ngatadde mu kamwa ate ntanze okusenya mpulimu ejjinja eriki numa amayinja kubanga amazzi kagewega water gano waliwo gyosanga pipe yakutuse ne bagiyunga nejjiramu ettaka tosobola kyewala ky'amazzi okuddugala nosanga ejjiri kati amayinja bwe ganajja ne gajja mu tankayo ojja kwesanga nga ojja bonoba osenya ate kiyamano stainers yamano okuyamba nti ne taapu zennyini ezikumbanga nti nga namu kyembadde nebuuza bu filters bw'oyogeddeko ndabye pipe eno naye nga eriko obuntu buno obw'enjawulo bwe buno bw'obadde otegeeza kati mukulu katamba abantu ezino zibata stainers nti stainer bagikola nga olaba nti yakulanga waayi ezenkulayo giraba nti waayi era kyova ate bagiteekako ne alo nti ojja kusanga omusajja omuntu agenda aguze omuntu stainer ng'eno yokuba tamanyi gikozesa agenda agisibeko ogenda oyombe n'omugaga agambe nti ate wateekako akantu amazzi nga tegakyakolaki tegakyagira ddala mu nnyumba notubuzaabuza naye bwobanga omuntu agisiba kalina okugendera alo era kyagikozesanga ya waayi weti nga bwogiraba nti yaweti kati kano kolaba kano muno mulimu akatimba kaje ne kakulosinga mpaka wa nti amazzi bwe gava eno bwe gati mu tanka ebikyafu ebisookerwako nziringa filters ensonga tuteekako 2 nti waliwo ebiba akalemeredde okuyita wano akatini ennyo tekajja kubuuka wali waddako kati gwegentuuka amazzi gagentuuka mu nnyumba ng'olinga asensa lwenzi oli wota amino wota kati bwogera ekiseera nolabanga mazzi tegakyajja bulungi kitegeeza nzikyafuwadde funa spanda oba kufuna plambawo afune spanda ajjako guno omutwe guno wano olaba wano wenkutte wano bakwata spanda bwokajja kano bwosumula wano kano kavaamu n'akatimba genda ofune brush okakuute bulungi nnyo okooze kuba kali stainless tekatalagga ojja oddemu okatuuzeewo naye teweerabira washa eno oyinza nga terwakasumuddeko ate washa watandika okutonya tewasirika olina okuba nga osumulawo nga weegenza n'obukugu nti bwenkasumulawo nemala okukooza jyamu kasibe bulungi ne spanda kagole kaddemu kanywere then ojja kufuna amazzi n'obuwangaazi bwa taapu ojja kwesanga ogambe nti taapu zange kuva bwe nateekawo obuntu buno ziwangadde lulimbadde nkyusakyusa taapu naye nga kano katirinnyo kuba taapu ziba zikola nga munda zirimu akapiira akasiba amazzi kati akapiira ako munayitamu ejjinja nerigenda ery'ekyuma nerigenda wali woosiba juka buli woosiba bwoti noonyweza nga lyerinja lisala akapiira erinja lisala akapiira okukana nga taapu zikola ki zifa ensonga y'obunda kukuuma amazzi nga mayonjo n'okukuuma taapu zo nga zisigala namu bulungi kati osobola okugamba nti osooka n'ogasiba wano waggulu wano negaba nga tegayiika kuba onokajja gwajjesiga nkola ki sooka osibe gate valve wali esooka waggulu then okobuggyeko n'obuwozi obuzzeeko muganda nga tulaba ku BBS telefina eyaffe nkakasiza ddala bulungi nnyo nti ensonga zino ozekenneenya bulungi nnyo mulimu ebintu oluusi bye tubuusa amaaso naye nga tetufunye bufunyi mukisa gubitegeera naye puroguramu eno tuzimbe yajja olw'okwongera okuzibula abantu amaaso bongera okukola ebintu nga babitegedde nga bamanyi nekyebitegeeza tukyagenda amaaso n'okutunuulira enteekateeka eno y'okutambuza n'okulabirira amazzi mu puroguramu tuzimbe Annual Katamba ne Engineer Kazibwe.
gwe wene yeetaaga ennyumba ey'okusulamu omukisa guguno. Executive Apartments zino zisangibwa mu Nyonyo okuliraana Express Highway. Osobola okwefunira ennyumba nga kuliko ekyapa eky'obwannannyini mu nkola eya condominium. Okumanya ebisingawo tuukirira Bannamulondo Investments e Katwe ku kizimbe kya Muganzu Lwazza oba bakubire ku ssimu 0706 730 793 oba 0414 343 896. Tukyagenda maaso ne program tuzimbe omulungi atulaba ku BBS telefina eyaffe kulikayo nnyo mu kuwummulako tukyatunulidde ensonga eno ey'okutambuza amazzi n'okugalabirira n'okusingira ddala engeri gye tuyinza okwewalamu embeera ey'okuzibikira. Katuyongere ate tulabe omutendera oguddako. Engineer Kazibwe, mu nteekateeka enera ey'okutambuza amazzi gye tuliko waliwo eziyitibwa sink ndowooza zibeera mu kiyungu mu mafumbiro, ne wabeerawo neziyitibwa hand washer basins zezibeera mu binaabiro. Kakati waliwo embeera ey'okuzibikira nga zombi tuzitunuulidde, ey'omu kiyungu ezibikira ne ey'omu kinaabiro nayo nezibikira. Biseera ebisinga biki ebitera okuziviirako okuzibikira era abantu bandibadde bazikuuma batya okulaba nga tezizibikidde zombi emirundi ebiri zigatte wamu? Kati mukulu katamba kasooke ne sinki y'omufumbiro. Nti sinki y'omufumbiro eyo abantu asinga balina obuzibu. Ojasanga oba yenga omuntu omukulu bantu omunnaye buli muntu alina entegeerayo. Osanga omuntu omukulu oba n'ayita maidi amugye gy'amugye. Kati maidi ye buli wateeka akantu n'alaba nga kagenda kimusanyusa n'omusanyusa. Ayinza n'okukwata buli kimu kyalaba naga bwe nkiyiwamu nga kinyuma nga kitambula kikola kigenda. Naye nga sinki eyo tulina ebintu bya mirundi ebiri. Kuba twateekako bagita bottle trap. Bottle trap waliwo bottle trap ezirina ebituli ebinene. Kana akantu akabeera mu makati akalinga akasengejja amazzi. Kakati obanga ng'omuntu osobola kwekuuma kuteeka mu bintu binene, waliwo ate akalala akatimba ketutuuza wataako obutini ennyo. Nati lwakuba nti nabyogera n'osanga omuntu osobola okukagula n'okateekewo. Kana ate bwe kajjulamu ebicaafu ate era maidi bw'atuuka mu kifo ky'obbiyiwa mu kadasitibini wali ate bw'atuuka obbijjamu ate era agira bugizi n'akola ki ate era n'abiyiwa muli n'atamanya mugaso gwaki gwakatimba nti akatimba kayama nti temugendamu ebintu ebinene muli botugundi bejja kuzibikira. Nga ogenda n'osanga abantu nga ye buli sowaani omwana alisembere ku sowaani ayiwa mu sinki, omwana kawasigaddawo ayiwa mu sinki n'akawunga osanga musajja nga yayiwamu akawunga. Kati buli wamu akawunga li bottle trap bagikola wansi ngeri y'akakopo. Tugenda pipe eno eyitamu netuuka wali wansi nti ekisamu pipe eno okutuuka wali wansi wali kubanga eyita ku eno efuluma nti ekolanga trap. Trap ndoza mukulu katamba wa trap omutego. Nti ojja kigendere nti okola boti bottle trap eno bwejja bweti neefuluma esooka nekka neyambuka negireeti ekijambusa bweti okubanga ekka neyambuka nti waliwo trappinga gali amazzi. Amazzi ago trapping awo mu trap gayamba nti singa toteekawo trap n'okikola nga gamba nti nze amazzi babinsonga okuzibikira kanti ekola mu pipe efuluma ebweru ojja sanga ekyo efumbiro likola ki liwunya. Olwensonga tiwatrappinga maki tiwatrappinga kivundu kiri ensonga tuteekawo bottle trap ne trappinga kali amazzi nti nekivundu ne kiba kiri bweru kifaanana kitya tesobola kujja mu sinkiyo gwe mugaso gwa trap. Ne kati ojja kusanga nti trap eyo omuntu bw'anayiwamukawo mukyere trap gye twateekawo byonna bijja kusibirawo mu trap kakana bituuse wano ku level ey'amazzi we gafulumira. Kitegeeza sinki ejja kuba ekola ki ezibikira buli kaseera. Sinki ezibikira mu nnyambe naye nga kyandibadde omuntu nabadde muwa amagezi nti oba okoze sinki ng'ey'omufumbiro ngolaba tosobola kyebeera nti oba olina abaana ab'ekyejo oba maidiwo mubeera mu bagansama oba baavaawa bano naye nga omuntu gwaba baava naye aba ategeera singa oba omusomesezza. Bulaba nga takisobola gulayo akatimba ako kenkugambye kongere mu west eri nti gono mukyere kawo byonna bijja sigala mu katimba ate otwala ovunaanyizibwa nti obanga olaba nga kajjudde kasitulemu ofune ka dustbin nga kwateeka waliwo bikola kyo bikunkumule muli bakaso bajja bakola ki nkokakasa ojjako enkyo ojja kubeerawo nze kuba abantu abasinga tukoleddeko kinekakasa
kizibu nnyo omuntu okujja n'agamba nti amazzi ga brokers kwena tubirwanyisa ate bwe tumala okukola tetuba mu bakola nti okuba batuwadde ssente kuba omuntu agamba mulama abantu alina endowooza egamba nti ate bwe naamusomesa enkya n'alyawa eyo si nkola yaffe nze mala okukola ekintu kyo nenkusomesa n'okusomesa ninga nti kintu kikumanga kiyonjo kola booti ne booti kuba nsisaaka kubeera nga nzagamba sizakukolakola sisitemu y'abantu nti n'alyawa bwe naakola ebirungi n'alyawa enkya n'alyawa kubanze mukulu katamba tukoledde ebbanga kuba ndamulonda erudde ebbanga ddene nange era nange olaba nti nze sisitemu nina n'omalivu bungi kuba omumanyirivu bungi kasitemu ngimaze emyaka gitakka wansi wa 10 naye waliwo abantu bentuuka n'okkubira essimu ne mugamba muzeeyi gy'oli oli bulungi nengamba muzeeyi wange yafa oba yafuna omunanga nti kyewankolera mutabani sikitenda kakati engineer Kazibwe awo ekyomukiyungu tukitegedde kati ate ez'omukinaabiro tunaabirayo bunaabizingalo ekyo zolwaki zo zizibikira ekyo mukulu katamba nja kusooka nkiteeke ne ku bwavu obuyitiridde mu ggwanga olw'ensonga nti kati ennaku zino osanga omukazi nga abadde agenda mu saaluuni agera mu saaluuni omutwe bagwolezaamu mutwalo akazi kebosa mu dduuka amanyi gye kali kati ye ng'agamba tebajja kunziba yakuyita kubba tebajja kunziba ng'agula akazigo ng'adda waka ojja musanga mwandi w'okimbenseni akutamye bw'anaaba mu mutwe bw'asanirira jjuka enviiri z'abakyala zikutuka ye buli akaviiri akutuka apakira mulwa muli jjuka ate enviiri tezivunda zo ne bezimalamu emyaka buli lugenda lukwata bukwasi kanosaba mukazi oba abaana badde w'okimbenseni mwe basanirira enviiri oyo n'ayita omwana nti gundi jangu kulongoosa omutwe n'asanya enviiri zikolaki kanosanga zigenda nezikukwata muli muntu n'agamba nti andi w'okimbenseni yange buli kaseera ebeera ezibikira nojja olumu n'omuyamba n'omugana onsobye olaba gy'okola lwaki musanirira mu n'enviiri kwazo buli zigenda zo zikwata tizitambula tezina gye ziraga kati ebiseera bisinga nti abakyala wakologate tasobola kuzibikiza ndi w'okimbenseni tekisoboka tebakulimba kuba ndi w'okimbenseni ekintu ekitagenda mu nnyo ebintu biri awo naye obuzibu abakyala basinga okuleeta obuzibu n'osanga oli ali mu andi w'okimbenseni n'akwata ka toothpick amaze okulya n'asokoola bw'amala osokoola kitugamba nti kankasule wenkasudde n'alaba olukuba waliwo akatuli n'alya bw'ati kali wekakirira wali ka toothpick bw'ogana kankira ojja kasanga ne keekiika kali onoteekamu nga butaano nga bwekiika onogenda oteekamu kati namugamba nti omukyala naye bw'anajja n'asanirira enviiri ne zigenda zisanga toothpick buli obviously biba birina okuzibikira kakati era nga tukyali mu mbeera eyo ey'omukinaabiro eyo waliwo tugenze kubiri ebifo we tweyambira okweyamba kuno okuwanvu ne wesanga nga abamu bateekawo bino bye tusitamako ne wabeerawo n'abateekako ebyokutuulako mbeera ki woyinza okuwagirira omuntu ateekewo eitha ebyokutuulako oba ebyokusitamako ndowooza kansooke nawaka tugende nti ewaka osaba omuntu n'azimba ennyumba gerimu ebirambiro ebi waliwo ekinabiro kye batera kiyita ekyomulukuubo oba ekyo kyandibadde ekyolukale nti kuba kati ebyekampala nga bwobimanyi omuntu osaba n'azimba ennyumba yagula kapooti kati nga tanaye osobola kusiima na toyi yaki yebweru ng'etoyi yennyini eri mu nnyumba omutambuza azze genda awo n'oli genda awo abaana genda awo nga toyi neefuuka nga yalukale kati naye nga mukyo kye mbadde mugamba nti bw'obasanga toyi yalukale nze mbadde nkuwa amagezi tokozesa toyi yakutuulako toyi kozesa toyi yakusitamako nti toyi yokusitamako ekuuma obuyonjo kasamba nga abantu buli mbangi naye ogenda n'osanga omuntu n'akola ensobi n'omusaani mu kifo ekisanyukirwamu nga ye ateekamu toyi zakutuulako era ekyo waba ebiseera ebisinga ojja ssanga toyi nga bantu ate mu kifo ky'okutuulako ate badde waggulu ne bayimirira waggulu ne basitama ate waggulu ku yo ey'okutuulako olw'ensonga nti yeenyinyala nti zirwaza obulwadde kati wanga toyi ya lukalo ne bayawaka naye ng'egendako meedi egenda kaani kyandibadde kirungi nnyo toyi n'okozesa scotting kuba ekuuma obuyonjo kati then kati eno toyi eno ey'okutuulako yandibadde gwe ng'oteeka mu kisenge ekyo masters kuba mugikozesa gwe ne muki n'omukyala kati awo tojja saamuka mu motoka naye n'osanga abantu kati endwadde nnyingi era n'amalwaliro kyovanga gakola kandida nze nababuko nakola bwenti naye nga kiva kuki otoyeza mu bibuga zino zolaba zino ddala zino bibiri ezo zirwazizza abakazi n'osanga abakazi amalwaliro gakola ly'eddagala basinga n'otunda mu malwaliro kakati engineer Kazibwe era ku mbeera eyo eya toilets ezo
waliwo nga siyawuddemu oba eza squatting oba ezitali za squatting olyaja n'amala ogikozesa amaze ogyeyambisa bulungi naye naflashinga n'okuflashinga amazzi ne gadduka ne gagenda amazzi gano ne gagenda naye ne galeka nga tegalongoosezaawo bulungi nga waliwo obuwagamidde embeera eyo eva ku eva ku matiriyo oba eva kuba nti amazzi obuzzi gokka tegamala kulongoosa kifo ekyo. Mukulu Katamba waliwo n'ebika bya toyi naye flashing emirundi egi ebintu bisigalawo nyale nosanga kati tuna toys twa system eyaze ya toy tuna toys za stainless distance bagikola ate n'omuntu njagala mbabuli ekyo omuntu mbanyonyoli tulogenda mu toy nga tonagikozesa soko flashing oli okotule nito genda ku toy ngoli avuddeyo ate nawo otandikirawo so buli bogenda mu toy kino kitwale nti okuma obuyonjo toy gi flashing atonagigendamu gendamu wamala okoleki o flashing kati ngazo tuweze tuteekawo ezo za stainless tiyo bwogenda bwotubanga ogenda mboti no flashing nti juka yo ne boteekawo bifaana bitya yo biseerako buseerezi tizijja kuba ngazi nezebuma gyosanga nti ate yakutte naye juka nti ne ya stainless buli bwogenda bwoti noteekawo nga yo biseerako buseerezi bwebiti arecho bantu ndoza yogiraba nti nno ne kasika sistani kayo abanda akozesa lita nga 5 tukozesa 2 kitundu olwensonga nti nno system ya ne ya wansi eno etuyama nti nno tojaga nti ate biganye ate nosanga oli ojasanga omuntu nga batadde bu brush nosanga oli yakozesa ka brush amaze okakozesa tate ovunaanza oganti ate kanze mu flashing enkozi kati gogendo kaji waliwo okatadde okuddamu kakozesa boti nga konna kabunye kati nobera mu mbeera y'obukyafu emitidde gano notukana okweta matoyi kakati engineer Kazibwe waliwo ekintu ekirala era kyenjagala okwebuuzaako ekifo ekyo kyonna mu nteekateeka y'akayumba ako nga bweri kirina akawoowo akaakyo ketutasobola kwewala kuba tekisobola kuwunyanga ddiiro olw'emirimu egikolebwayo naye mu mbeera eyo ey'akawoowo ako oba ey'akaswako tuyinza ate yo kugirabirira tutya. Mukulu Katamba ekisookera ddala omuntu bwogenda mu toyi obuvunaanyizibwa oflashingi saagala obe oluusi muga yava agamba anajayo anaflashinga banabeera nga biri awo anakolaki beera n'obuvunaanyizibwa buli bwogenda mu toyi flashinga ogireke nga nnyonjo kwamba buli toyi bwogireka nga nnyonjo nayo kikuyamba bw'oba ogenze kufuka oba mu lwayino twateekako lwayino valves bw'ofuyisa bwoti mu lwayino twa ovunaanyizibwa onyige valve eyo amazzi gakoleki omusoko guveewo nti nono naye anajja naye afunemu kugamba naye ajje nga akolaki nga wagenda naye yekasa nti waki wayonjo yadde kali tekabulamu akawunya naye ate ffe tukukolera ekifo notuuka noga nti yo sibeera eno nga kugamba okusinza bwafaanana ekifo kyabanga nayo kyaki kyavunaanyizibwa naye osanga omuntu ne bakola ekifo olaba ekifo kye kya bbeeyi kati tugeze kifo kisanyukirwamu kya bbeeyi oba woteeri ya bbeeyi naye nga maama awakyamirwa notya n'okutya naye senga omuntu okwenda awakyamira nogaa nti kuba kati osanga n'omuntu n'agenda ku mukolo naganza sijja kulya mmere nze buli endya mmere luto olwekyanga emmanju tewagendeka n'osanga nga kinabyo kyonna kijjudde amaaso nati buli agenda yawanda eno waliyo ekivundu tulina sisitemu gye tukozesa oba okola ekifo kyonna oba wakoba kisaagala okole kanagweramu eyo kola ekintu ng'omanyi nti okolera abantu ate abantu aba buli mutendera kwako jaga nti anze nkolera bamufuna mpola ate ojjo omuntu kola nga ye ebyo biyonjo akolaki abitegeera kati twali kifaanyi obuvunaanyizibwa ng'ekifo okikuma kiyonjo oba kiba kyetaagisa oba ofunawo eya freshena nakofuuwamu oba ofunawo gundi zino gemuyita amakerenda noba nga ofuna wogateeka niwaba nga kiwunya bulungi kwatosobola yadde oba muyonjo kwenkana atisi akatini kakolaki kayitamu naye nga saagala kiyitemu kinene omuntu atuuke n'okugamba nisijja genda yeyo wakika kangende wa neighbor olumu okoze ekifo kyo kyavunaanyizibwa ninoya nti neighbor kyali okumpi wano kangende wakiri mu piiti kusinga okugenda wa mu kifo ekifaanana bwe kiti kakati era nga tukyali mu kifo ekyo ennaku zino mu nnaaba ey'omulembe eyajja waliwo obufukiriro obwo bwe tuyita shawa obufukiriro obwo ng'omuntu amaze okunaaba waliwo obubeera nga bwo buli ku kisenge tekavaako ne wabeerawo ne buno obw'empiira olupiira nga osobola okukakwata bulungi nnyo n'okeeyisaako bulungi kaliwo akandibadde akalungi ak'okuteeka mu kinaabiro kati ennaku zino Mukulu Katamba
technology yajja twakyusaamu kwa twagenda ne bamanya abasajja bakola ebintu bino bagezi bagenda ne bamanya nti omukyala agenda nakola enviirize takuyiwa amazzi mu mutwe ate nosanga nze omusajja nga navudde eri nasibisibidda pipe zange nja kubeera wali banfukirire nze nange kwekimpe weeri nga sina nagakwata eno ate eno weekuuta ate eno weefukirira kati obanga twateekawo mix eyo gyolaba nti eriko emitwe gya mirundi ebiri waliwo akantu bakayita kacyenja kabeera wano wansi nti omukyala bw'anajja nga ya asika kakadda mu telefoni shawe no nga yana ababwate nga maze okwekuuta then nze omwami yalina ekikoko ayagala okweweera nga nange nkasindika nkadda mwene eyiwa waggulu amazzi kati fene tubanga tufuna mu kinki lwakwa nti abasinga ekyo kintu tebannakimanya osanga nga kanti yanze ekyantesa mu shawe eno mukyala wange alina enviri nsibe nino osanga bambi naye akolera mukubi olw'omukyala naye nga tamanyi bwayinza kukola nti nze nange nnyumirwe n'omukyala anyumirwe ebibuzo bwe tusanga kweyo shawe. Kale engineer Kazibwe njagala abatulaba obagambe ebigambo byo ebisembayo mu bufunze nga bande sinabagamba ebigambo bisembayo waliwo ekyamazzi agookya osanga omuntu nosanga oli naga nti nosanga n'ebinaabiro bina mu nnyumba naye ekinabiro kyadde muhiita kagwe kinabiro tuteeka muhiita golozaaga amasanyazi ogenda gakola oti naye nga tusobola okulalinga amazzi noma nti ekinabiro hiita bwe nagiteeka mu masters eri n'omwana wange asula mu boys quarter amazzi agookya ajja kukola ki ajja gafa nokusinga kugaa nti wano wali ogule hiita kuba mulimu hiiters ez'omulembe nembawo ne muhiita obubi nga kokufumba amazzi lutalo nyino osawala hiita zituteekamu nga yo hiita ogiteekamu n'ogafumbula ne gamala wiiki nga gookya nga gakyayokya gonabako bukiibu naabi then tuba ne buistant hiita buno obulala buteeka ku bisenge buteramu bapangisa n'okamuteeramu ye bwaba yagadde gonaba gegookya naye nga kwandi weshintu tofuna gookya twatiba kubanga waliwo omuntu agamba nti sinaba amazzi mabisi ndowooza kikwatagana ku hiita ezo mukulu Katamba. Kale ekigambo kyekisembayo ekigambo kyange kisembayo tekijja kusembayo olwensonga bw'ŋŋamba kusembayo olinga nga sigenda kudda kusomesa bantu ekigambo si kyekisembayo wabula ngamba nti leero owunzikiddewa era abantu obw'amagezi ki kuba tukyayongera obbasomesa tetunaba amazzi musomo muki munene era senga onogenda nga obwate amazzi buli kaseera tekinologi akyuka ojja kuba omanyiddeko oli omukadde kivanga ffe ekiseera tubeera tubeera mu kuvumbula nzira nze bwonsanga mu ofiisi nzoga musajja atafuna budde buwumulamu yabaaki eno ndya mmere eno ndi wali nvumbula kipya olw'ensonga nti njagala ojje oŋŋambe nti nziwe kiti nga nze nsobola okukola kikunyonnyola nga naye nga mbadde nkubiriza abantu okusooka nti mweyongere okuyiga ate tewenkuluntaza nti nze mama nzaani namulondo eri ku muntu atandikirwako mpaka akolaki nze ne bonsanga nga bondaba booti oyinza okulaba ng'omusajja omunyiivu naye nze musajja ndi musajja mwangu nnyo tuyinza kumbuuza kibuuzo nekikola nesikiddamu gwe konna nekyombuuza nebongamba nti omala nakulamba ng'onsumbuwa kyenfa kimu kubanga okolaki oyiga obeere nga oli mubulamu obweyagaza bino byogamba nti njagendako ebyo nange nfune ku birungi maama mpumulireko eyo wana ebirungi weebiri kakwa temukola ki temubimanyi ate mumanyi bwemukola gimukola ki ate muveemu bino ebyokukozesa nti nze va muyogamba nti nze nkozesa anko wange yankolera nobeera mu buwambe olwokuba nkozesa anko wange jangu oyige ne anko bulaba nga abulamu mugambe nti anko njagala nnyo okukozesa naye so ogenda kunamundi bakole ki bakuyigirize ate bafunye n'omukisa nti ffe tuyina ekisa kingi kwanza bwe bajja kunamundi nonsinkana nze nkusomesa negamba tuuka bulungi olaba nga nkusomesa kituufu gwolesenga omwana nga nti musajja ono yansomesa naye musomese wati gomanyi kyolimpa. Kale tuyanza nnyo tuyanzege muganda wange gwatulaba ku BBS Telefina eyaffe eno program tuzimbe ze annual Katamba tetugenda kusika wano nako olwaleero naye nga nkujjukiza gendawo ekatwe ku Namulondo Investments ojja kubeera nga munnange ensonga zonna bajja kubeera nga bazikunnyonnyola ate nawe ojja kuvaayo ng'otegedde bulungi nnyo mpozi era n'ekirala kyenjagala okutegeeza nti buli muntu yenna alina gw'olabye mu programu eno avunaanyizibwa ku Namulondo na buli kyonna ky'olabye mu programu eno kivunaanyizibwa ku Namulondo n'olwekyo teweebuuza nti oli gwe baleeta luli saasobola kusina wenyinza kumujja genda bugenzi katwe ku kizimbe kye kyamuganzirwaza ofiisi za Namulondo bajja kuzikulaga ate enteekateeka ekutambulire mu mbeera yonna gye neetambulamu naye nga nkakasiza ddala nti kijja kubeera nga kirungi.
Nze Annual Katamba njagala okwagaliza ekiseera ekirungi ayi Katonda kuuma Ssaabasajja.